Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Halo, nzeba pita Mukunja wa BTFM program sisimuka wano kumacha mu Endobeso. Mwa Mukunja jebale se. Kale nawe jebale. Obulamu bugamba butya. Bulamu bulungi. Kakati. Mbadde nina girlfriend wange. Nga birthday iliwo ya kusane naye ate mujja kuba temukola. Nga mbadde njagala ojimunkolere leero kubanga kusane mujja kuba temukoze. Ngobo jikedde. Ngobo jikedde. Munnaye, oteka munnaye bya surprise ebyo bwebityo. Bamuyitani. Wanje? Bamuyitani? Bamuyita Sala. Nze Katongole naye ye mukyala wange ye Sala. Gwe Katongole? Sebo. Kale, kakati gwe yagala just kumwagaliza birthday. Wadde tenatuuka nga yakusana nenjagadde nkikole kati nange ndagewo nti munnaye ninakaaba. Kale. Yesewa. Beera kotovaako yene namba gye waweereza Sala. Yesewa. Kale. Hello? Wanje? Sarah, how are you? Ebiki? I have your gift. Where can I find you? Ebiki? I have your gift. Where can I find you? Sibiwulidde ogambye eki? Your gift. Ale gift byebiki? Kale, nina ekirabo kyo. Ani akikuwadde? Anti kakati waliwo omuntu eyakiweereza. Ffe tuli company deliveryinga, tuli ba delivery, tudeliveryinga buli kirabo, mulimu bimuli biki, oba mulimu ebintu bingi, it's like a parcel. Ngani abikuwadde? Anti nze ndabako for you oba birthday wish, simanyi Sunday what? Tebandogera omwo mwe balogera abantu. Bino byaffe bya kizungu bimuli mulimu sente oba like 1 million. Kati nkusanga wa ffe tudelivaringa nze gwembulira wembamba sawe nkusanga. Kati anti bwangu ki bw'oyinza okukozesa saidi mukulu sipiidi yaki gwe tofaayo gwembuulira wooli ndi mukono. Kakati ani olina gw'omanyi ayinza okuba nga yakikuweereza kubanga agenda okidde bibalinga alina okusayiningako ng'amannya goyogedde geego. Oba mbadde nti sina gwe nsuubira kati ye wabanga yabisindise kitegeeza nera naye yabadde alina bbi wanze teri mulala yenze Saala.
Oli mukono side ki? Ni mukono wa Antony. Oli mukono side ki? Wa Antony. Oli mu dduuka oli ki? Oli muki? Ndadde nyimidde ku kkubo. Kakati anti gwani tulina okulaba wano ku fomu oba yo gwoyogedde yakikuweereza. Bannaye yenze oba biri mu ssente nga bimuli byange. Eyabiweereza nje nja mutegeera neera mumanyi ayinza okuba Tomu. Kakati ayinza okuba ani? Ayinza okuba Tomu. Ndowooza y'ono yogerako naye akubuulire. Hello? Wanji? Swala. Wanji? Jebale. Kale nawe jebale ko sebe. Nze Katongole. Katongole? Yes, ninga. Wampereza ebirabo. Nati amazaalibwa ngambye sijja kulinda lwa Sande lutuuke ng'ate mwami Mukunja ajja kuba tali ku mpewo. Ogambye ebiki? Ogambye ani? Nze Katongole. Ogambye ani anatabeera ku mpewo? Mukunja ne ngamba gakikole leero surprise yange etuuke bulungi okimanye. Wabula saagala kunsinikirako mannyo. Kati bampulira ntya ku radio mbu simanya surprise nga simanya onkubiza simanya ku radio. Onzitira Akatale. Olw'abannoonya abampulira. Ate omukozi ensobi ki? Nze bwe banga oli mwagalwa wange mba nkoze ensobi ki naawe? Nkugambye abampulira ku radio bo bagenda gamba batya. Gwe mwavu, gwatalina ssente, gwayagala okwekaniikiriza. Tosaana gula yadde akapale ak'omutwalo oli wano yasamira ku ssimu. Obusungu obugyewo obwo bwonna. Tonkoye era nako nze toddangamu nakunswaza tokiddanga namu. Olaba Onzitira Akatale. Abasajja bali abalina ssente abategeevu. Bano bampulira neeredde ku radio Kasajja simanya mbu surprise za birthday. Wakalya surprise genda surprise nge kube wamwe nabo balabira babyetaaga. Ate kanti tubuulire weesiriza toliddamu yadde okundaba yadde n'omundi n'ogumu n'okwebaka naawe ogwasembayo gwe gwakoma. Bannange tunfudde ensi nawe tukireke bannange. Mukunja Katongole kakati naawe biki byokoze? Oba nawe Mukunja oba omugambye bubi. Ate mugambye bubi ki? Nawe omugambye bubi nagambye mugamba bw'otyo. Kati manyi obuzibu bwentuuseeko. Ate kiki? Mutidde katale ki? Oba omugambye bubi naawe bitandise bulala. Nze bwetu bwe mbadde nnina okubiko. Ngudde kamotoka kali mu kwesukunda simanyi oba singa zinkyamu zifunye mu ssoko oba mulimu ejjaddu. Mukola ki mu motoka? Laba omusajja uli afubutuse gwekomawo. Kati gwe nnyabo engeri okajja ogenda okumpona ng'oluvudde ku ntobo. Ono muvubuka musinkanye muti? Mbadde ndiko ono muvubuka nankubira essimu. Nakugamba ki? Nangamba apaakinze wali nga ku geti ewaffe. Kogwe Nenzija. Kati bwozze n'okola ki? Naavuga emmotoka n'asimbula. Naavuga emmotoka nga tomanyi gyakutwala? Ne mugamba kati ontwalawo. Koye tugendako ku kafo akali akali safe kunyumyamu bunyumya naawe. Ekitegeeza mbadde mwebase naye direct? Mbadde seebase naye direct. Ndayira aga Katonda mu ggulu. Takikoze kati mbadde mukola ki? Just kankiyite nga bw'okola romancing. Kati njagala ombuulire ono omuvubuka yakusangawo okujja okwegomba nga tugenda kuziika eyo nanneesibako. Mubadde mulabagana oba nedda? Tulabagana. Ne mukola ki? Just ne tunyumya bwe tune nga seebakangako naye. Kakati njagala ombuulire amazima. Omusajja wenzijidde afubutuse emisinde abadde akola ki? Abadde annebaseeko bw'ati. Atya? Bw'ati. Gwe ng'okola ki? Nga nzigyemu empale. Kati kirabika oyagala kunzanyisa buzanyisa onfudde kaana akato kadingera kutwala ku polisi direct. Yambala engoye ze tugende kasaawa zino njambala engoye ze tugende. Nange nkitya. Kati kikyotya? Oba mugenda tuteeka ku radio. Nga lwaki sikutwalayo obudde buno obugenze okanye n'okuva gy'oli. Kati fuluma emmotoka tugende kutwale ku polisi. Tajja gwe nsaasira. Ngambye fuluma tugende. Taate tugende ffenna wali. Otandise ogenda ku nsonga. Nze nkulabemu. Mundeke. Aya basi.